abatulaba wano ku Lincoln TV. Saa zino tuli kikwaya omaziika ga youth Kyapasson youth ayafiire ekiro kya kwosa ijo ati abakungu mbanu bakuhika ijuka Lincoln TV tubahereza updates tukusaba minister Minister waffe omulungi buno amaze okubeera nga nalandinga wano ku kisaawe ekikwaya ku maziika ga youth Kyapasson Kakumiro ate mukwano gwaffe Kitone yava mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwali lwa kwosa jjo. Tova ku Lincoln TV tugenda kubeera nga tukuwa updates buli kimu kyonna ekigenda kubeera nga kitambula ku maziika gano ag'olunaku olwaleero. Kitalo nnyo ya ku famire eya Mr. Semuka wamu n'emikwano gya Kitone.